etteeka lisobola okuba nga liri silent n'ekizibu ekiggwako kirina okuba nga weebuuza nti ekizibu kisobola okugwako etteeka ne lizuukuka. Let me tell you something. Bobi Wine ekigendererwa ki tekyali nti nasobola okuwangula omusango oba okuwangula President Museveni mu kooti. Tosobola kuwangula President Museveni nga yalonda abalamuzi abo bonna. Ate baali na 7 n'ayongeramu 2 ababe Kibeta n'omulala mbwera bidda nti amanya gaabwe geego. Ng'oggyeko Winyodolo kyaliwe kakati n'ateekamu n'abamutya n'ababiri ne bawera enamba. The issue is olaba gw'ovuganya President Museveni yagamba akapapulo popular yali bw'addaga akapapulo popular tekasobola kuyijja mu ntebe kakati ogende mu kooti nga bonna abali abo abasajja abakulu nga bo balaba bali ku perugundi ye. Era nalabye omusajja lawyer wa NRM ng'awaabira Sseggona mu kooti ng'agamba nti nno ssebo omulamuzi bano Sseggona ne banne bakoze kinene nnyo okuvumirira judicial system ekooti ku social media. Nengamba lengera empuuta tetunnavumirira kooti judicial system ye Uganda wabula individual people. Kyobola ne Bobi Wine talina buzibu na judicial system naye abantu abamu bali mu judicial system. Osegedde kati gwe kankubuulira ekintu kimu nzijja ku kiri oba yafunyeemu tasobola kuŋŋamba ng'otuddeawo dokita etteeka gyeriri nti omuntu aba awaabye bwe bukeera ku makya n'agamba nina ensonga zange zizino mu buwandiike omulamuzi ono atudde mu buntu alina conflict of interest according one ku kino oyo yaliko minisita w'oli gw'empa waabidde osega tusoka kwaki yaliko minisita n'ayongera n'ekirala nti ng'obudde kuba minisita yaliko lawyer we mu buwandiike nga kyali kyangu nnyo Winyodolo ku lw'okudifendinga judicial system naga naye mumanyi kanzireko emabbali tulonde omulamuzi omulala oba kambenga obuzaabu kati olwo Kibeti sibe Kibeti all those appointees kagamba kyova olaba President Museveni waalivaako waliwo emisango egimu egigenda okudda mu kooti okimanyi baali tebasuubira ti modern Bobi Wine agenda kuleeta kye bayita modern war tagenda kukwata mundu sasa tuli mu analogo eri oba modern war analogo byaggwako kati bana batukulembera balowooza omanyi lwaki emmotoka ya Bobi yabakanze nga balowooza nti isobola okubanga limu ebyokulwanyisa kubanga Bobi amanyira golirawo eya analogo etakyaliyo. Bobi Wine kyasinze okukola n'okufuna mu kino ate ntinze judicial system nti eyo mugiraba sinneesigwa nga kyakola ku magye ani yali amanyi titusobola okukeera wano ne tufuna aba military police ne babaleeta mu kooti ya court martial ne babateekawo ne babavunaana nga tewali abavunaana ne babasalira n'obasalira ku olwo nga naye tewali abavunaana ebintu bikyalimu mu Uganda ati kakati Bobi Wine buli lukya abakozesa ensobi ati baagala omusingi gw'abaana pulaani y'abaana basajja yali yakutufuga myaka 10 kati bo bamaze okuweerera abaabo kati balinze abaabwe bali kuzaala bazzeewo kindagate ng'abaabwe bamaze okukola ki kati gwe baagala otwale omwana wo mu bonna bakoleki kati fe abaffe basiriwale gomanyi lwaki education ali expensive right now anti tebaagala mu musome abaabo basome mwe musigale nga muli basireevu kyobola ne state houses bachelors ezivaayo njagala muganda wange dokita tuleeta abaana ng'oli yali ku kyalo kyo kyammwe owa bulijjo ng'afuna basari bannange munvunaana nti narepinze abawala naye nze narepinzeeko ogu tutuli ku namba bwe yabanni be warepinze issue eriwo warepinze ono omusajja yerusa simanyi minisita wa internal affairs ojejodo simanyi jejodo issue si ya namba nti Bobi Wine agamba 2,000 gw'ogamba 177 no issue eriwo
do you have a mandate okukwata muna Uganda emyezi egyo gyonna nga temututte mu kooti n'oba omututte mu kooti n'omutokyalinga? That's the issue. Ne bano abasajja omanyi batudde bati nze omwana nalwapinzeeko omu babadde 10 nze already you are convicted. Otegedde kye mugamba oba Bobi Wine agamba mwakwata kubanga mwali mukusooka mugamba timulina gumuyina. Bobi Wine abatayaka akazito najja ku face yoyo odongo n'agiteekako ejjinja si yenyi ikiri agiwaka sabbuuni kati bagitaddeko ejjinja ndowooza nga sikini egenda vaako kakati n'avaayo n'atugamba alina simu 17 meka. Issue si namba, issue jangu otunnyonnyole. Do you ku mulembe gwa President Museveni eyagenda mu nsiko, how can you arrest bannayuganda nga kati nga buli alaba drone adduka buddusi? Alright, mikono jafana flashlight channel Uganda mwebale kutwagala mwebale kwekukumira ku mukutu gaffe tusimira ddala. We all because you all. Mikono jaffe abali Bulaya, abali mu East Africa, abali mu West Africa, South Africa, Africa inokutwaliza wamu. We are very happy to be with you. We are very happy to see your comments and advice. Mwabali mu diaspora bannanga temwe tusimira ddala. Mwebale kutwagala ddala mwebale kwagala. Wisdom kayo mwana omulalo omuyeka ayanywa amata omutali mazzi. Nze kyemmanyi oba gwomanyi ki kwegamba ebigambo ebimuvaamu era olabira ddala temulimu mazzi tebiri diluted tebiri mbano sijja boogera yabamanyi. Mujebaleko tuli ne mwami gwe bayita Wisdom kayo nako olwaleero tuli ma weekend bannaffe mukimanyi nti tutambuza ekintu kino nga bwe kino okuba kyaddaaki abantu be bayita oba kooti yaffe omusango yasazeewo ekkiriza guveeyo. Kofe ne twebuuza omusango guno okuva kitegeeza ki? Kitegeeza Bobi Wine luuza muwanguzi. Wetugambidde awo katugenda Wisdom kaye abutubuulire embeera eno ye agiraba atya? Sebo banna otya? Bulungi banna flashlight nsanyusa balaba oba nsanyusa buli wendaba nga mulaba mukyagoberera. Omanye dda nina omusajja gwe nabuuza nti lwaki yali andaga abantu abasinga okuwemula wano naddala abawala bamumanyabo nti ogera ku peji zaabwe nga obuntu babulabe nanga nedda anti abantu abamu gavumenti zino ezimu ez'abadictator zireka abantu abamu abawemula n'aboogera ebyo as in society esiriwale. Otegedde kati ffe tujja wano nendaba nti Kaye Wisdom yakubye 10k 20k 15k okyebaliza mukama nti abantu bagenda bazuuka kubanga kati bwoba ogoberera whoever nga ne buli dakiika akulaga bisambi byewagira wazinamu ekyo tekikwongerako. Kati olaba abannayuganda nga basazeewo tugoberera I really appreciate era nze mbasanyukirako. Nze Kaye Wisdom mutabani w'omulala eyakula anywa amata omutali mazzi eyakulya ku sseriraaka twava Yerwengo tuli baana nabazaana bassaabasajja. Njagala okutumira ku mwenna abagadde Kaye Wisdom mwenna abagoberera channel eno mwenna mbatumira era mbaagala nnyo. Njagala okulamusa ku mukyala awo Ruth Muyanja we Denmark nkwagala nnyo na buli muntu yenna kuva Sweden to where abaana bali mu biyumba awo mwenna nkiddamu kyogera ndi mukuŋŋaanya wino wange we China njagala tukole topic ku URA tusomese eggwanga ffe tuli okwogera manyi bano abasajja baaziba amatu tebakyaswala baswaza buswaza ffe tetubafuddeeko. Omanyi waliwo omuntu omu gw'olaba nga either mukulembeze oba ali mu bukulembeze nga takyafaayo whatever happens. Oyo aba ali mu lugendo lugenda era ngenda kugamba dokita tetugenda kuddamu funa bukulembeze bugenda tunyigiriza Uganda tebutugenda kuddamu kubanga byonna President Museveni bukulembezeewo bye tulabyemu ebibi tetugenda wano kuganya mukulembeze yenna newagamba kuleeta mwana we newagamba waliwo omuntu gwe ŋŋambye nti President singa nali President Museveni unfortunately siri singa nali ye nandididde nze mu bwongo bwange nina abantu be nandisoose nenfuula babayita batya kati nze nandididde for example nandididde muhoozi nemuwa obwa Minister of Kampala planning or something. Osegedde
yenna omuntu President Museveni gwayagala okuleeta mu bantu bw'atamuleeta mu kisanja kino ne tumupimamu tikikyosobola okukolera eggwanga omusimbirawo obwa executive director wa KCCA tulabe osobola okukola emyala kubanga abantu abamu banyigira Erias Lukwago naye Erias Lukwago bamuggyako obuyinza obumu. By the way, Erias Lukwago has done beyond what we expected. One, defending ebintu by'abannakampala, advocating obubbi bwe bajja bagoba irigale ayimirirawo mu kooti ku bwereere kubanga mwamuggyako buki temumuwa ne budget wagikola executive director atalina otuula simanyi ne baminisita ne bagikyopula ne bakola batya byonna. Kakati nze singa nali President Museveni yenna gwe njagala okusikira eggwanga lino nga mwagala nandi mulese kati muwe ekitongole ng'ekyayunula nengamba Kajina kwanga nalaba Kajina nga atulaga enguudo zagenda okuzimba ninga naba nno Kajina byayogera tulage zoomaze ze tuba tukubalirako nakati oluguudo kati laba olw'ekasubi olaba w'ekasubi Jennifer Musia aleka azimba oluguudo okuva na Mungona nga baluleeteni lwako masamuya akoko kakaliko like 2 km oba 1.5 kasobola okubanga bakalirako billion nenga tebalukola kubanga e junction wabeera jamu bwati nenga plani yawo kwalina okubaako ebitala kwalina okubaako ki netulobawo obulabi. So tulina bingi ebyokwogera ekisembayo ku kino kyenjagala okwogera gabana Uganda. Nina page yange gyenjagala mugoberere ya Wisdom Kaye Wisdom why bano bagayi olaba batandise okuyola babizonto bani kati kye tukola Dr. Ngokyali eyo mugundi olaba bazze okukimako ng'ojja esimu wali ng'otegenda live nti bannaye ng'olaba basajja bankimako baabano kye tuliko. So kati nga wogoberera guno mukutu gwaffe ku page ya Facebook genda musimu ewandikamu nti Kaye Wisdom genda wo follow and like nti sawa n'ekigwa ku Kaye Wisdom bw'olaba nga agenze live manya kaka tutambula bwetu tulina okutega side ne side nti awo olaba tunyiga bunyizi nti live ne babizonto bakoze bazze bakima okusimba ne buli omu n'anyiga essimu ensi otegeera kubanga basobola batwala awo ne babeegaana gutolaba kati Minister wa Defense ne mwana muganda wange oleesa abantu weeganya abantu obeeganya tetubayina ate bayitawo wiiki nojja noga tulinawo 15 kati so kati tuba bagezi so kati woba oyagala Kaye Wisdom wandika musimu nti Kaye Wisdom nyigaako follow oba like obenga followinga tu actually kenchikonyeko kanso kenjogere kino issue y'Abannayuganda abaabulawo si issue nti bameka kiringanga Dr. gamba nti bannange munvunaana nti narepinze abawala nenze narepinzeeko ogu tutuli ku namba by'abandi bye warepinze issue eriwo warepinze ono omusajja yeyerusa simanyi minisita wa internal affairs ojejodo simanyi jejodo issue si ya namba nti Bobi Wine agamba 200 gwogamba 177 no issue eriwo. Do you have a mandate okukwata Munnayuganda emyezi egyo gyonna nga temututte mu kooti n'oba omututte mu kooti n'omutokyalinga? That's the issue. Ne bano abasajja omanyi batudde bati nze omwana narapinzeeko omu babadde 10 nze already you are convicted. Otegeerekye mugamba oba Bobi Wine agamba mwakwata kubanga mwali mukusooka mugamba temulina gumuyina Bobi Wine n'abateekako akazito najja ku face yoyo odongo n'agiteekako ejjinja si yikiri yakiwaka sabbuuni kati bagitaddeko ejjinja ndowooza nga sikini egenda vaako kakati n'avaayo n'atugamba alina simanyi 17 meka issue si namba issue jangu otunnyonnyole do you ku mulembe gwa President Museveni eyagenda mu nsiko how can you arrest Bannayuganda nga kati nga buli alaba drone adduka buddusi nga motoka za bulijjo? That is not the issue. Kwanka kati omusajja odongo simanyi ojjejje odongo yasobola okubanga they have nothing to lose balabalabedde entalo bakulidde mu bulo bali eri mu West Nile simanya luddawo mu Kasana bagenda mu latrini kakati naye wodda kufa abali eno mu West Central East tulina obulamu bwe tulaba obulala
bo balinanyeko Southern Sudan bwe bawulira ku mundu kakati Jejje Odongo President Museveni ajja kwesiga Jejje Odongo nga ye mundu agiwulira buli dakika alimwe sinayi wawula papa nasigala ku malwago oba ku bbiya we kati nga ye tafaayo naye gwabadde tadduka obeera mu State House Entebbe owulya buwulizi kawewo ng'owulya kawewo President Museveni kyobola naga President Museveni bano abasajja bakulimba waliwo yali kabaka wali wa France yatambula mu Italy Caesar yatambulako ekiro awulira abantu kye boogera ku ye President Museveni singa atambulako ku suti z'e Kampala nga yeesabise n'awulira najjako nga mu bwayise oba nateete ne wagenda Ntebe njaga President Museveni ave mu nyumba ye akirirawo Entebbe mu bbaala yefuula atudde wali nga tewali light awulira abantu kye bamwogerako asobola n'okukeera enkya n'aga Uganda ngivuddemu ng'ali Ntebe kale tajja mu bwayise njagala President Museveni ave mu makaage atambule oba kapikipiki abe nga atudde kapiki kuba yakamanyire akkirireko awo bayita abiri wala newagenda ku liddo osanga omwana ng'anywa bbiya naye ng'obusungu bwali nywa bbiya eno n'ekigavumenti kino bannange singa kijja omuliro abantu bali ku ekyo abiwulira ate nga abantu balina ensonga zaabwe so kati President Museveni we yeesiga bano baminisita ba Jejje Odongo ali awo ali mu Sinairo mu North bakuze balaba basalasalako emimwa alinanye Southern Sudan ali mu Kasana bakulidde mu Busiisira President Museveni obwo bulamu tobusobola Bajejje Odongo kivula bajja hata tulina 2 tulina 10 really but now abasajja bewuliriza beboogera muntu asobola okwogera nga teyewuliriza issue si namba Bobi Wine waba yayogera abantu 2 issue eri ku kimu mukwata mutya bannayuganda 1 ne mbato kyalinga 2 nga buli otwala drone tudduka omunayuganda namala emyezi 2 n'akomawo talina njala talina kiki okimanyi n'akomawo omugongo muluma tumututte mu kooti ate omulala n'agamba tujja kusigala nga tuba arrestinga kale kasita muzadde mulina n'abazzukulu muzadde nadabako nze navuunulako omwana w'obote oba bishop munene yina bwati yaŋŋamba ekintu yaŋŋamba mu exile tewabeereka palala papa kuba n'ababbye ne bazimba ebizimbe oyo kati Odongo asobola n'okunoonya mmekako gyamujja nga talabika nteri nkugambye aba basajja ojja kubalaba nga beesula mu nnyanja mu exile tewabeereka naddala nga n'ensi ziri tezibaagala tebabaagala so yeyo issue zekibuuzo nanti obudde obusinga program tusooka netwaka recap tugaba ebibadde ka preamble naye nga kyekiri mu diro tuli mu kwebuuza ogw'omusango okugujjayo bannange kitegeeza ki subi ma Uganda ogwa Bobi no omanyi mu Uganda muno waliwo nga tunagenda mu maaso bannayuganda basoose ne baŋŋamba abamu ku comment ngamba malwaki mbeera mwogera ku Bobi temwogera temweta abantu ba NRM ba parties ndala kakati zinagadde babuuza kiki basobola okutugamba essaabazimu ati kakati oyo naye yayogedde simutegeera omanyi waliwo omuntu gwe nalaba awo ng'avuma ngenda omunoonyerezaako nga mwana nali nsoma naye mwana nomuwala ku page yo ajja bw'ojja omugenderere omwogedde n'omwogera awemula akola ki mwana muwala Munyarwanda mumanyi muwanvu bwati mumanyi akyakala abeera mu mabaala mumanyi kugaye yankubira n'essimu amanyi bulungi twali tusoma naye ku Mountain Business School n'atamalako ng'ali ku certificate kaki ekimuwala no kati abo abaana balina obuzibu bo balina ekintu balowooza engeri bo gye bali ku payroll engeri bo gye basiba mu basajja b'NRM nga bafuna ssente kakati bo balowooza naffe twagala obwo bulamu tudde wali tutandike kwogera ebyo batuwe ssente abantu b'NRM kiki bagenda okwogera ndaba nalabye lawyer w'NRM
ng'agamba kati kyekiseera ekyokujaguza kubanga baliwo bajjayo omusango kitegeeza pulezidenti waffe awangudde ne bwe yabadde ayogeramu bonna ne bamutunulira bati nga bamutunulira nga poti eyayogedde nga bamutunulidde bati balinga poti natabayo wadde afuwa firimbi kagwemu wakiri ne bwe baleeta bali bewalabanga babaleeta babasomba baba omutwalo bajje bakube bonna bakoowu kubanga omala okulya omutwalo oddayo oba tonatuuka waka ng'omuti gwa sabbuuni gwa 15,000 ate factory ezikola sabbuuni zaabwe omuti ogute osala ekitole n'okiteeka mu mazzi nekigwerera bwe kikyokka byonna feke ofuuyira bagenda ne bakola wano simanya neddagala lifuuyira ebyenyi ofuuyira ekyenye nekyenyenya namubwe kyenyenya mubwe ekifuuyira nekyenyenya nekigala nga kitambula nga kiniiginda zaabwe nze nsobola okunywa soda waabwe ono zaabwe bakola wane kati bakera ne bagamba mbu tetuleeta mivumba kampa tetuleeta mivumba anti nga bo munaye factory zaabo ate tebamanyira kuvuganyizibwa kakati factory nga zebagala okukola engoye ebyo bigoye osobola byambala bitulo kyemibiri ababo olaba bakutte ne bagamba ti nasale school ziveewo muli mu kunoonya mirimu gy'abannayuganda bannayuganda tebalina mirimu ng'okeera ogamba nti no nasale uganda ziveewo nekolooza bano abasajja nze nensanga omuntu nagamba nenfa wano nensanga bano abasajja mbu bagenze mbu nembasanga nenzuukira bwe nti ng'ekifo kyendimu kyebayita eggulu nembalaba nziruka emisine nenzirayo mu keesi yange kubanga mba mmanyi nti nonze mu geyeena tesobola mba mmanyi ngendeddewo mu geyeena ate nenfa nga bo tebannafa ntuuka waggulu mu ggulu ne nga katonda nkwegayiridde nsaba ompa ekiso saidi zeeno nkikwate Michael ani Angel Michael nsaba awummuleko ompa ekitala nkole ku mulimu gwa gate buli ajja wano nsooka musala otemako butemi mitwe ntema butemi kyokka kati kituufu kati the thing is obadde oleta ekituufu kyebagamba ti amasomero ga primary ga nasari zikindagateni badebatinga biveewo naye twakimanyi nti omuzadde yaweerera omwana we ng'agenda kusoma kosi early childhood primary nemakerano gyeri bachelors namba ate nzibu nzibu kakati gwe n'otumira ali minister of education oba any responsible office under that system nogamba kindergarten ziveewo anti baagala ekigendererwa nga tusoose netujjako bali baagala abaana bammwe basiriwalenga ebyabwe mubatwale mu biganda gonna bakone balala papa omanyi ti abannayuganda balina sente eyinza oyo nina private tutor yes anti baagala omusingi gw'abaana pulaani y'abaana basajja yali yakutufuga myaka 10 kati bo bamaze okuweerera abaabwe kati balinze abaabwe bali kuzaala bazzeewo kindagate ng'abaabwe bamaze okukola ki kati gwe baagala otwale omwana wo mu bonna bakoleki kati fe abaffe basiriwale gwomanyi lwaki education ali expensive right now anti tebaagala mumusome abaabo basome mumusigale nga muli basireevu kyobola ne state houses bachelors ezivaayo njagala muganda wange dokita tuleeta abaana ng'oli yali ku kyalo kyo kyammwe owa bulijjo ng'afuna basari njagala wano mu Buganda oli ajje aŋŋambe nali Kawempe ne bankubira essimu nga nfunye basari iyo state house sinamulabayo nga zivaawo abazisomerako be babagagga abaana baabwe kati ebiruma abayaaye byebiruma e Uganda osegedde nowoba ofa otya lwakubanga kati ffe tubyogera kubanga we have nothing to lose kubanga wetutabyogera ani agenda okubyogera kyova olaba ngamba bannayuganda tusabira one tuli ku ground one twetololera one our life is expensive because nze okutambula kati okuva ekampala okudda emukono mba ne security yange bintu bizibu anti
kakati bintu bizibu bameka boogera kati byenjogera era bonosanga muzeyi Nadduli ye yekaddiidde alimbude wakaunge ate kati okwata ku Nadduli oba okutte ku Buganda eyo nakuba yali mu Kasaka nga bakola endagaano nga musuubiza wano obwakabaka bwa Buganda ekifo nga mubusuubiza federo kyovula waliwo yamwenganga nemuga mwenganga gwe nokwata ku Nadduli oyo oba okutta Obuganda tomulaba nti aliyo mu bwavu bwe gwe olowooza lwaki tebamuyoola pozi nga kakati now the issue is nga woolaba Nassale bazijjeewo. Let me tell you, kati obadde wambuziza ku tteeka ku musango emisango gye Uganda gino okujjayo giringanga walabye minisita Nakiwala gwe baatutte kaguddeyo kankubuulire mu Uganda actually njagala okusomesa bannayuganda ekintu ekigamba voice pala bayige mu 1906 mu 1906 April mu Uganda muno obusiraamu kyobulanza abakwata ku busiraamu bebanzaala nasomera ku Nakivo Bbulu nenga mwattu bandeeta akawungeezi ku Kasubi Islamic okusoma eddiini kyokka nga siri musiraamu Kasubi Islamic awo ku masiro osegedde. Now abasiraamu baali bagezi ab'ebiseera ebyo bagenda mu bazungu abaaliwo ne bakola etteeka Muhammadan law ye yasimba obusiraamu ng'enzikiriza mu Uganda eyeetongodde. Era bw'olaba obulokole gavumenti ebutwala nga ddiini obusiraamu bwemulina etteeka eribusimba mu Uganda yes mu 1906 wano omwezi gw'okusatu nga 3 bweba busimba ne bakola ne sharia law in it. Kyovola constitution ya Uganda eya 1995 yawa ebetu sharia law ne kooti zaayo lwakubanga kati baki practicing I don't know why so zandibadde so vigorous nga z'amaanyi. Kyovola bawewasa omukyala mu sharia law bibanga ebyokusaaga you don't need kugenda wa registrar general okulijesalinga embagayo ng'abakristaayo kubanga abakristaayo engeri buli omu gye bebeera mu mulyo abasiraamu abo baali stede kuva dda tulaba odi Kampala wano okugwa kakati baliwo dda bano abakristaayo be bamanyire okukozesa bwe bati ne babamanyire okukozesa bwe bati. Now let me tell you something ekiriwo kiri nti abasiraamu bw'owasa omukyalawo mu sharia law n'omuwasa mu sharia law teri minisita oba mukafiiri asobola kubayingirira nti abasalirawo kiri nti tulina kujja bweti ne tugamba sharia law egamba etya osegedde ekintu ekyo kyobalaba Nakiwala bamututte kaguddeyo mu bintu bya muzaata nga nennika ndowooza tagifungizza n'abivaamu n'aswalirayo kubanga bamanyira nnyo amaalo Nakiwala ne Kiwanda beebo. Era nze nali wano ku channel neŋŋamba nti ekibuuliwe waba tewaliyo baseeka nga twakoma kuseeka muzaata tugenda kwekwatira emiggo ne Nakiwala tasobola kudda Kibuli bw'aba ayagala agende ku odi Kampala ate nadde akole twade tuli awo ne wajja seeka omukambwe ennyo bamitandawula simanyi yamututte kaguddeyo. Yes fe tulina okuvaayo okudifendinga bannayuganda. Kati nyina kyenjagala okuleeta ku musawo gw'ogamba etteeka lisobola okuba nga liri silent n'ekizibu ekiggwako kirina okuba nga weebuuza nti ekizibu kisobola okugwako etteeka ne lizuukuka. Let me tell you something. Bobi Wine ekigendererwa ki tekyali nti nasobola okuwangula omusango oba okuwangula President Museveni mu kooti. Tosobola kuwangula President Museveni nga yalonda abalamuzi abo bonna ate baali na 7 nayongeramu 2 ababe Kibeta n'omulala mbwerabidde nti amanya gaabwe geeko ng'ojjako Winyodolo kyaliwe kakati n'ateekamu n'abamutya n'ababiri ne bawera enamba. The issue is olaba gw'ovuganya President Museveni yagamba akapapulo popula yali bw'addaga akapapulo popula tekasobola kuyijja mu ntebe kakati ogende mu kooti nga bonna abali abo abasajja abakulu nga bo balaba bali ku peero gundi ye
era nalabye omusajja lawyer wa NRM ng'awaabira Sseggona mu kooti ng'agamba nti nno ssebo omulamuzi bano Sseggona ne banne bakoze kinene nnyo okuvumirira judicial system ekooti ku social media neŋŋamba lengera empuuta tetunnavumirira kooti judicial system ye Uganda wabula individual people kyobola ne Bobi Wine talina buzibu na judicial system naye abantu abamu bali mu judicial system osegedde kati gwe kankubuulira ekintu kimu nzijja ku kiri oba yafunyeemu tasobola kuŋŋamba ng'otuddeawo dokita etteeka gye riri nti omuntu aba awaabye bwe bukeera ku makya n'agamba nina ensonga zange zizino mu buwandiike omulamuzi ono atudde mu buntu alina conflict of interest according one ku kino oyo yaliko minisita w'oli gwempa waabidde osega tusoka kwaki yaliko minisita n'ayongera n'ekirala nti ng'obudde kuba minisita yaliko lawyer we mu buwandiike nga kyali kyangu nnyo Winyodolo ku lw'okudifendinga judicial system naga naye mumanyi kanzireko emabbali tulonde omulamuzi omulala oba kambenga obuzaabu kati olwo kibeti sibe kibeti all those appointees kagamba kyova olaba President Museveni walivaako waliwo emisango egimu egigenda okudda mu kooti ekimanyi nga bwakimuganda baddira obona abadroni bajja kudduka mu Uganda baddira waliwo yali paapa omu yali yafa nga yakosa nnyo ekereziya naye paapa omulala bwe yajja bajjayo omulambo gwa paapa oyo ne bagujjayo nga magumba ne bagutuuza wali ne bamuwozesa nga mulambo ne gumusinga paapa oyo gwamusinga ne bamuggyako empeta yewa paapa n'obugalo kakati bano balaba bana bali wano waliwo emisango egigenda okudda nga bavudde mu buyinza kati okwo kwa Winyodolo ati kati bwekutakomawo judicial system ne ba individual kukola bagenda jizza nti naye bannange tudde ku musango guno kyali kituufu onogaanira mu musango gwa Bobi kati Bobi yatugamba abalina okuwa obujulizi babakwata babasiba amagye ne polisi ne bagamba ate tubayina ne bukya ne bagamba tulinako 17 nobuuza bujja bana baliriddawa kati mu 17 watyanga 10 Bobi be yali awadde nga bagenda okudda wali okuba n'obujulizi kabaka wedde kyekugamba basobola n'okuba ne 17 bayina nga kituufu ebyaddala Bobi ndowooza byatugamba biki bituufu kakati nzize ku kibuuzo kyewabuuzizza Bobi Wine afunyeemu ye atya nakugamba dokita Museveni yagenda mu nsiko n'amala emyaka egyo ng'alwana kyebayita physical war oba golirawo mu nsi yonna golirawo tezikyakola kubanga wano ebira bya Uganda byonna biraba babikutudde babimenyeemenye kigendere kuba tebaagalayo olutalo lulala nga gye balwanira mabiro yo mulaba bw'ogenda emanji w'amabira eri yonna tekyaliyo miti tekyaliyo miti bagitemamu dda amanda tekyali miti bagitemamu dda amanda yes kakati baali tebasuubira ti modern Bobi Wine agenda kuleeta kye bayita modern war tagenda kukwata mundu sasa tuli muki analogo eri oba modern war analogo byaggwako kati bana batukulembera balowooza omanyi lwaki emmotoka ya Bobi yabakanze nga balowooza nti esobola okubanga erimu ebyokulwanyisa kubanga Bobi amanyira golirawo eya analog etakyaliyo Bobi Wine kyasinze okukola n'ofuna mu kino ate ntinze judicial system nti eyo mugiraba sinneesigwa nga kyakola ku magye ani yali amanyi titusobola okukeera wano ne tufuna aba military police ne babaleeta mu kooti ya court martial ne babateekawo ne babavunaana nga tewali abavunaana ne babasalira n'obasalira ku olwo nga naye tewali abavunaana ebintu ebikyalimu mu Uganda ate kakati Bobi Wine buli lukya abakozesa ensobi baddira abasajja abakuba bannamawulire
n'abakozesa ensobi nga eyabaduumira eyali mu motoka nga abaduumira tebamuleeta bebawa odo okuba bebaleeta kyokka ekyazesa mu kooti maasho sirabanga muntu gwe baleeta nga tewaliwo complainant naye osanga kuba singa baba bakukkiriza baseggona kujja nga bebacomplaininga bandiga esooka otulete wano commandant yaliko naye te commandant asobola kubanga mwana waabwe bakojja waabwe ekiruma e Uganda ekigenda okwonoona ligasi ya President Museveni bikolwa osegedde ebikolwa omuntu nagamba dokita omuntu ayagala okusuula gavumenti akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti kati ekyo ekikolwa kyaba military office okuvayo kuba abawagizi ba Bobi si bawagizi bannamawulire nga bawekerako Bobi ku UN gundi Human Rights Commission wa Human Rights abo baali abakuba bannamawulire ekyo ekikolwa kye bakola kikyayisa gavumenti now Bobi Wine afunye eki Bobi Wine kyasinze okufunamu Bobi Wine atukakasiza nti is unpredictable eva wamuwada n'amanya wamuwamanya nuclear bomb yes ate is inevitable tosobola kuddira amazzi ga mukoka gaveri noyimira bwoti tosobola okazisa yes Bobi Wine miniology it is like this nti Bobi Wine is inevitable at every corner alinga amazzi ga mukoka oba gakiira nowesimba bwoti gakutwala butwazi kakati gavumenti ya eyimiridde bwetu nti etayiza Bobi Wine kakati kiira yonna omukwate bwoti ogenderamu kati Bobi Wine alina abantu bagenda okugenda actually let me tell you Bobi Wine waliwo abantu batwala kati nga kaguddemu bagenda mu ekizairo abalala batunda byabugagga bwabwe abalala baddide sente kakati eziri ebweru bazikwatidde olaba olutalo lwa Bobi Wine kikambwe kati oba olaba gye bujja ogenda kulaba nga waliwo abapoliisi abatakyakuba bantu okujjawo nga bebise lwaki Bobi Wine olutalo lwaliko kulabisa bakyali bano ogenda kutuuka olabeyo abantu bebagenda okuwa order bagaane bagamba ayina kyabadde ogenda kulaba nga waliwo abantu abatuuka okuwa order ng'oli nti kuba oyo kubaroja oli agambe nedda nkufuna kyaliwo mu Egypt ku Mubaraka yakeera n'agamba abantu mu kibuga abantu ne bagaana why Mubaraka batandika omukola byolaba e Uganda Mubaraka bakeera abazungu ne batandika jeno gundi ne gundi account bazi freezing ne batandika okunoonya ba individual kyekiri e Uganda kyovula kati government yawa olutalo lwa Bobi Wine tebalusomaako mu Sandhurst all universities kakati Bobi Wine yasomera mu university ye yakufumintiriza nakulowooza banoloza balowooza bajja buzina tia gas ne bakubaba abamazeeyo bibasoma ate ne bali mu Sandhurst babasomesa case studies za Vietnam ezedda tebabasomesa ntalo za gundi za North Island ezo zo mbibuga wa babasomesa Vietnam kati Vietnam ate ne batera mu film kale mulabe awo mujjemu ekyokuyiga hadi kakati tolaba helicopter zigwa ne watali agoba awatali na hurricane tewali hurricane helicopter zigwa kakati n'ogane bano basomera wa ate kyovolaba basobola okuva eno wansi nga babba bubbi pepa kati batuuka mu kikolwa kyebasomye andi helicopter esobola okugwamu kumbe 5 zakagwa womulabiremu waliwo bye mutalaba bye batisobola kukulaga now Bobi Wine kyasinze okujjamu ekyakiwangudde tu Bobi Wine mu byonna atulaze that he is fearless teri mukulembeze ng'onoofuga eggwanga osobola kulaga butiitizi Bobi Wine alaze amaanyi mu kalulu Bobi Wine alaze amaanyi mu kooti kubanga Bobi Wine ye muntu akuba obwami nti agenze mu kooti nde middo n'agamba Gasiya ntambudde namuleka ate okola ekyanti mubali kati ojuka kyenayogera omanyi twasazeewo ngende mpola ojuka kyenayogera ku Wile Mayambala ono engineer wa radio
agatta red ne blue ojuka kye nagamba kati aliliddawa omusawo kati bagugobye aliliddawa olowooza aliliddawa Mayambala era zefuna sente ate bamuwayo kati emitwalo nga 2 awo akuba empapula gye kati weyaddeyo ndowooza okubanja miliyoni ye nga ne bali bawese dda bayanyedda kati yazee mu kayumba eyo kabuwoko ali eyo mu nsiriize oyo president no gwaliko wawa Mayambala naye yesimba ku presidential candidate anti yanoonyanga obululu mu lujja nga mu lujja lwe awatali bantu anti yakwatanga mukalakasaga yazema nageza anti wabuka tenkanankana wabuka agenda okukanga ali bwati alinga buchamani kakati bye Mayambala kakati dada ali mu katale yaza Mayambala mu munone kubanga Mayambala kubanga yinginia wabuka yinginia akataliliddawo Bobi Wine bamaze aluwa njagala tunonye Mayambala yatugamba omusanga agusaba aluwa njagala okitegeere abo baleta bulesi ati bamwe emitwalo 2 nakosako emitwalo 5 kuba empapula nakosako eza board emitwalo 2 nafisako ezokulya noza sasula nyumba eruwa eyo bagimwa bagitwala bana basajja bamanche bakola njagala ombulireyo omuntu gwe bawe emmotoka ayina card okutandika kuli chaliri ery'ekiwatu oba ayina card kale agende mu banka twalenga obasolo kola sente kukyanga agenze ku WhatsApp balam bakuwanga kati epajero bagisika nti kyaggo mulimu gugwaggwa kati bamuwa emitwalo 2 nakosako ezempapula nalinyako boda naye naga wayi zino zinankolera bamanje ennyumba abantu baberedde bebo tulina nfaana kyovola President Museveni yakala n'agamba come 2021 there will be no opposition mu Uganda nga tamanyi mezaya omutume koutidde ne kambagambe ko abali aba NRM oba FDC oba boboliddawa bobo yakala kujja ku channel fe tukuje tukaba bantu banje baba ine byokwogerera ensi nze kubadde omanyi nti omwana mumanyi nze bagenda ne banga waliwo omwana bwati waliwo omwana kati ngenda okugira bwento ninga ono omwana bulijjo ono atamalako na certificate yeri akola sibamu obimanyi ebyo kambi kunnyonnyole era bw'olabanga omuntu avuma nze bagamba ngenda okugira sibamu gavumenti ya Uganda yateekawo woba wakoma mu senior 4 ng'oyagala kugenda kukola degree oba diploma osooka kukola certificate ya sibamu certificate in business administration kyeyali akola teyamalako kati omwana atamalako certificate yali akola sibamu beyasoma nabo bagenda kumaliriza kati ola ebibuuzo waba teyamalako ate sente tezamubula kitegeeza ki kati wajja ku page nawemula awemula kakati jukira yeyanise nenze munyenjede muwala mumanyi muwala munyarwanda twasoma naye ku mawuseke teyamalako sibamu kitegeeza certificate in business administration and management ebyo okitegeeza wakoma mu senior 4 kati oba olina osoma egyo emyaka 2 obenga olina obuyigizi obwenkanakana senior 6 teyabumalaako an equivalent to senior 6 yes okitegedde katonda musasi kati bwe tutyo tutambula therefore twayogezanga maanyi luli bwe kankubulye nagamba dokita President Museveni myaka egyo etano abamulinaanye bali kugamba yes lord fe tulina mubuulirira eno kati kyovola nooli haji pastor weyabadde ajjeyo mu mwagwe twamugazizaayo entu eyo tojja kujja ngaovuma Bobi Wine tolina kyoba oyamba President Museveni right now President Museveni anoonya solution what can I do kati omusajja emirundi gyasinganya President Museveni nga pasita kiki yali amugambye ekikulakulanye eggwanga okujjako okujjayo security mamotoka na sente mbulya munaddiini wano atali ku mirukadi alwa nange sinagemanya kyekugambye ekyo bola balwanga
ono Archbishop Lwanga bamuwala n'abannaddiini banne lwansonga obukatuliki tebulomba abakatuliki abo oba emmotoka oba tobawa zisigaze those aba Catholic Church tebeeguya ati kati nze era bompita tola nti ndi mulokole bompita pastor wange ngende wa Archbishop Lwanga nenegayira nti yawo perekereko yatotya biduduma yes tujja kugenda Archbishop Lwanga tusimba line ffenna buli omu ajja munaye bantumye pastor naye mpadde nkusaba ojjenga kubanga osobola okutwala pastor bapastor bawano yes so Bobi Wine mu kyonna kyekiri ali mu lutalo naye terufaanagana lwabano lwa golira mugenda kulaba Bobi Wine ng'atuuse Entebbe agenda amegulako ekyeki kati gwe ankubuulira kino teriiyo bukya President Museveni Kansoyensi yali afuze eggwanga lino ne wajjawo kye bayita international intervention mu politics wa Uganda tikibangawo international intervention ng'amawanga g'ensi endala gayingiddemu nga netugamba China ne India ne Southern Sudan tuli ku gano Russia America Bungereza Denmark Germany gonna gali muri bwe gati pisto kibala nagamba ojja kusanga nga Kampala bagitunze singa tunayagala nnyo obuyinza osegedde sebo kati tuyimiridde bwe tuti dakika kati kayi oluvannyuma lw'omusango guno ogujja mu kkooti Abanayuganda bakyayina essuubi eri Bobi Wine kankyogere bweti lyessuubi lyabwe Bobi Wine lyessuubi ly'Abannayuganda ambulira liriwa tulijje mu Bahaji pastor mu balwasa tulijjewa gwe kankakubulira okujjako nga walabiseeyo omuntu omulala nze ndi bwenaalemu after President Museveni mbulira essuubi ly'Abannayuganda and I want to charge Ugandans we must have hope because hope is already here kiri kuffe kuyingira mu hope muganda wange ejja kuba nsobi nnene President Museveni okukomawo kaluka 2026 anabakyasobola musajja wa anti kakati kankubuulire kitegeeza naye yeegasse nga ayagala kufa mu nfaanana it is going to be a mistake President Museveni okukomawo ku kaluka 2026 jukira nno nekino ekisanja kyali kizibu nze nga wentunuli kankubuulire dokita tuli wano tuseka ndowooza wiiki ejja tugenda okuleeta ku mabaluwa agatuuse mu US State Department tunyonyoye Bannayuganda gategeeza naki okujjako nga bano abasajja bagenda kuwaayo ensi yaffe bo basigale ku bufuzi akwate agambe Victoria njiwadde America Germany njiwadde Entebbe China njiwadde ebisaawe bana mundeke enfuge bwe baba nakola ekyo ogenda bala banga basigadde ku bukulembeze era kyovola waliwo endagaano ezimu nga gavumenti eziraga ng'oli yasayininga golodi wekalamoja basima golodi ani gwali olabye mbuli ani amusima gane mubende basima golodi ekyobugagga President Museveni kyasobola okukola era Abannayuganda n'ensi eno ng'oyagala ekibumbe kye basimba ku CFC kya Museveni kisigalewo emyaka gyonna oba ng'oba oyagala tuddire ku ssaawa ya Queen awo olabawo ssaawa ya Queen awo olaba ng'oyagala tumenye essaawa ya Queen tugijjewo tuzimbewo ekibumbe kya President Museveni President Museveni aleme kudda wa 2026 ate aleme kufa bwafa tebajja kizimba ne bwakeera n'akolanga rolling weggana oyo President Museveni bagenda muzimbira ekisooka ekizimba bajjewo essaawa ya Queen bakizimba that is the best thing he can give to Ugandans kubanga the majority of Ugandans basobola okuba tebakyasobola kumiikiriza bukenuzi bubbi bukumpanyi embezi obuli e Uganda nganze byoyogera gwe Bobi Wine ate kati bakubali Bannayuganda abaali baddofe tewaliwo mukulembeze yali aleetedde Bannayuganda kuva diaspora kusonda ssente nga bwekibadde ku Bobi Wine ate kuba ku Bannayuganda abali e Bulaaya ne wano e Uganda
gwe omanyi nti Bobi Wine asobola okusonda biliyoni emu nalaba omusajja omunaga wa tewaliwa asobola kugulira Bobi Wine motoka ya sente abanupu bakopi nagamba dokita ojja kusanga ne mu family eri gyotegedde nga mulimu abawagira Bobi Wine nga bali part of the struggle. Omusajja akwata miliyoni ebyo n'abisimba Bobi Wine kati oli ali mwana logo tewaliwo basobola kulya Bobi Wine motoka ya biliyoni emu. Are you out of your mind? Bobi Wine yandimazeeko atya campaign eyo ku ssente zonna yandigimazeeko atya essuubi weeriri liri wali iryo muliraba lifubutuka mu east omanyi emunyenye Bayibuli yagamba emunyenye zigenda kuva ebugwanjuba simanyi kati ebugwanjuba yiyo magere oba gotolaba nze nkugamba kubulidde okujja Uganda liri mu Bobi Wine. Bayibuli egamba mu east abagezigezi gye bava mbulira mu Uganda abagezigezi baluwa mbulira right now tuyimiridde nga sibya kati nze sobola kugamba nti erwenge waffe wali abagezigezi abafaayo toliyo anti kakati nze basobola okunneekwasa nti wisdom engeri gyewazaalibwa e Kampala ne bagamba bwe bati emunyenye eri mu east yiyo east gwe east togiraba east oyitaawo n'ogende Kayunga n'ogwejjinja n'ogende Soroti oyitaawo magere oyite magere n'otuuka eGayaasa n'ogende Kayunga ono muyambe east togiraba abagezigezi magere eri mu east vuga booti tuuka magere nywa amazzi magere vuga paka Gayaasa kwata ogwe simanyi bayitayo mu Lubigi simanyi mu Butya ogwe Kayunga kimanyi tino omusajja oyo omusajja mukulu mumunywesa amazzi n'agatayidde no ati muliriza waliwo ekintu gwali olabyeyo abagezigezi abava mu mambuka weya bava eyo mu east tuuka magere lega Gayaasa yiteri ogwe Kayunga ogwe kugundi ku bridge otuuke ejjinja yeyo na east kati mbuulira gwe wali olabye ebitabo ebitukuvu nga bigambako abagezigezi baani mbu bava mu north luddawo mboba bava mu west weya wow essuubi liva eyo mu east liiryo oba toliraba njaddi kusongeramu nti liiryo kayeka tubuzeke nga tunatogomba ku program ya era kyoba olaba bannayuganda njagala obbagamba if you lose hope now toliba na hope gwokimanyi nti nno bana bagaya abatufuga beekaza bwekaza nga bataddemu uniform naye tebakyafuna tulo tebakyafuna tulo negamanyi gakisa njagala ombuulire bonna bana bonna abatufuga njagala ombuulire okuma n'amaanyi gabaggwamu negaba ga kisajja njagala tubaweeyo emyezi 8 tulabe oba balina abakazi abalina embuto bali ku butebuuke ngubuulidde tebuuke kyopola bakola ensobi bwe bakwata bizonto bwe bavunana omusango bwe bakwata gundi bwe batiisatiisa buzidomu ebintu byonna biri confused. Can you imagine oddira otya bazonto abatalina wadde muggo military nejja ne babasitula ne babatika bye bakola tebikyaliyo essuubi gye liri ye lisobola okuba nga siri aleeno nga lyanca naye nga kasita lirijja gwe kankubuulire lyo limba ojjukira lwenkuyimbira lwa ekirwana maka Africa omuyimbi wa gospel ndilira ngamba nti Yesu gwe mpereza wabanga simye ngamba jja kunfuula ettendo wamma kyekusaba wabanga mpadde kibalina maybe koza kwegomba kwange amaziga gabeera we bubanga buzibi amaziga wagalaba gali aga Bobi bwe bamukuba gundi we buke essanyu ne lisembera omukisa ogutayina buyinike bwe gujje amasavu gajjula emmeza tugenda kulonkinga olimbala olwamululidde anytime tululonkinga kati olaba Katonda waleeta essanyu weerabira n'ennaku yakuluma dokita maama wange bwe yafa nga ndi mu senior 3 nali mu senior 3 sasoma second term ya senior 3 ne third term
ne first time ya senior 4 bakojja baffe batugoba but it was a mess. Ezo tamu esatu nalaba real poverty. Ne Katonda we yadeeta essuubi nti obusibe bwa sayini bwakomawo. It was like a dream. Ngenda kugamba Uganda egenda okuddako, president agenda okuddako, agenda twerabiza ennaku. Omanyi China? Olaba China? China right now, aba China tebegomba nagenda wa. China yali nsi njavu. Laba Dubai. Dubai waliwo abantu abazalibwa mu Jataano mu Dubai nga bakyaliwo. Nga balabako Dubai nga Uganda erisa Dubai ku mulembe gwa Amin. Naye kati Dubai aba abasajja bali myaka 87 abalaba Uganda nga erisa Dubai. Mu myaka gyabwe ejo gye balabye abiri nga bali mirembe Katonda abeerabize ennaku yabalumira emyaka ameka? President Museveni nga avuddewa Katonda agenda twerabize ennaku eya corruption, ey'enguzi, eya nepotism, ey'okutambulira mu nfuufu, ebinnya ne bifuuka ebinnya buli motoka zaffe buli weekend ogitwala mu garagi, ey'abaana okubonaabonera Dubai kubanga kampuni zaabwe nga Uganda ne wafuire Dubai teri anyega, Uganda ne wabonera China kubanga balina obugagga bwabwe China teri ayogera. Katonda agenda twerabiza ennaku eyo. Katonda wakwerabiza ennaku ebanga etakulumangako. Otegedde ngam mukulu oja simanyi kino oba ali okifunyeeko. Okimanyi nti Katonda nkulaba nga ovuga emmotoka bwoti. Omanyi nti Katonda asobola okwerabiza akamotoka akabiko wayina. Nga wakavuga emmotoka mwezi gumu ebiri n'owulira nga akamotoka akaali kakusumbuwa ng'ennaku eyo yonna gye wayina. Kati ennaku nze natuuka kakubulye kano nayina abamba muyita ntya naye yali atwagala abantu za cousin sister bamama ba Luganda ne olio my kati ba sisters bamama kati omwana omu azaliwa mamango omuto omwala yajjanga nnyo ewaffe nga atwagala nnyo kubanga baali eri bamubonyaabonye kati agende France nafuna omwami nafuna sente nakikuba kati bwe yakomawo ebyo biseera mama waffe afudde bakomyewo bitya awo nansuubiza ebi nagamba manyi ngenda kutwala France tofainampa nenamba esimu ne teyampa sente zikuba kati nenfuna sente biseera ebyo nenkuba yagikwatako emirundi egi nakyusa layini natuuka France neninya mu bagita Eiffel Tower. Actually nasimba layini nga bonna bensimbye nabo bazungu kati otuyingira munda omuzungu yajja ne famire ye nampa kamera ng'alowooza nkola awo nangamba mbakube nembakuba nanga okay so kati byaddamu okumpa n'obbayambako ye ng'awa mukozi netulenya waggulu atula sente endala okulinnyamu Eiffel Tower olaba tawe gye balaga France kati abaavu batambulira ku madaala kale si baavu naye oba tolina sente zisasula lift otambulira ku madaala kati mwabagenda mu lift oba ozirina kubanga ekwanguya. Omuzungu oyo yajja ne famire bwe tutuuka waggulu bw'ategeera kubanga yandabaawo ndi bwe nti kati bwe nzijjayo essimu ey'ebbeeyi ne ndikoodinga bwe yakitegeera yajja nankonako nangamba I've come to say sorry. Konzi why? Nangamba nze nabadde mmanyi okola wano leero tuzze bwetuti nga tukuwa ebintu kola kino where is this ng'otugamba nabatwala nobatwala basobola okweyamba ye ng'alowooza nkola ki nanneetondera era netufuuka bamukwano nga yajja n'omuvubuka nga wasizza muwala we big family. Kati wulira ekintu kino natuuka France ng'oli cousin sister wange yannimba nanteekamu hope okuntwala
kubanga yafuna omusajja balina sente natuuka France nga nina buli kimu sola nasigala France kagamba nenkaaba amaziga nanzijukira oli cousin sister yakola ki nga wetuuse nze nga tourist kati naye ate ekyokka okutuuka France kyanneerabiza n'eri ennaku gali amaziga agajja byengeyenge kyali nti najjukirako abo ku bulumi naye we nalinnya bwe nti nga ndya ssente nambula palisi wenzira eri wenzirawa essubi ne banteeka mu lyato ddamba okulambula palisi twetolodde mu lyato bavuga mugagga obanga bampita mu Amerika kati Katonda asobola okutuusa ku lyengedde ne weerabira obwavu obukulumidde emyaka 5 omanyi nti you just need only a moment of God ne weerabira ennaku bano abasajja tugenda beerabira babenga obuwangwa dokita tugenda tuuka twerabire bano abasajja ng'obuwangwa olaba ogenda mu Isirayiri bakulaga abantu ne bakulaga abantu engeri gye babatta n'ababatta tugenda bateekaawo tugambe ono minisita gundi yali ez'enzige ono yalya zino ono yalya biliyoni bweti tugenda bakola mu museum nga museum egamba the corrupt ministers ever nga tubalagira mwebalemu bannange mutukize tukonaku olwaleero ebigambo byakayo olwaleero bituzizaamu hope abalowooza nti no tukyalina ssuubi tubeere n'essuubi Uganda empya ekyasoboka mbaddamu abagambe tetubayitamu aba NRM bw'oba olina ensonga zo jangu tuwayeemuko jangu tugambe waliwo gwe nalabye awemulavu omuzi bamusindikiddeko kati waliwo nayinikya namusindikira ate nga mumanyi naye munange yayogeze maanyi waayi oyo omwami yaweererwa President Museveni sente za atewakomula mupya yakajja avuma bobweni bwati kati olabanga omuntu nga talina nsonga naye ngaavuma vumi yavuma abaganda nawemula ebigambo ngaawamula baganda muganda lero akubanga munange omuntu omwe omanye eggwanga ly'abaganda lyasobola okweyita omuganda nga tali nga mukongo kati tebalina nsonga okugjako ovuma kaya abantu abamu tubeesonga tumalira ebiseera akumata kumira mpeera mubeere bulungi ate mweraba